Yange nze Kasakya Abdallah nze chairman w'ekyalo kino. Erinnya lyange nze Kasakya Abdallah nze chairman w'ekyalo kino Kitanda ne Kiryamuli. Kusookera ddala njagala kwebaza Bukedde TV okujjako mu kitundu kyange okumanya ebyo ebyayise ku mitimbagano, okumanya kiki ekiriwo n'obutuufu bwakyo. Njagala kwebaza Katonda nti ku kyalo kuno mpangaaliddeko okumala emyaka 25 era nebaza abantu abampa obuvunaanyizibwa okubakulembera wadde nga nali mugenyi ku kitundu kino. Ekyo nno kitegeeza nti bandabamu obwesige obw'amaanyi okusobola okubakulembera. Kale nno njagala okutwala omukisa guno okusiimula obulimba bwonna bwe mwalabye ku mitimbagano nti nze chairman w'ekitundu kino ate ndi mukozi wa CMI era nkoze omulimu munene okujjamu abawagizi ba NUP ensigo si kituufu. Ekyalo kino tuli mixed mu byobufuzi. Tulina abe NRM naddala nze ndi wa NRM, ekyo Mwami Lumbuye teyalimbye era nkimwebaza okukakasa nti ndi wa NRM. Ekyokubiri tulina aba NUP mwebali bangi ate mikwano gyange era ne wenjogerera wano omwogezi wa NUP ndi naye wano manyi musobola naye okwogerako naye. Simanyi kwe yakijje kubanga sikiwulirangako nange butambi nabulabye ennaku nga 2 emabega okutandika okulaba nga njogerako naye si kituufu era si kituufu ddala. Muli b'amawulire musobola okuyita mu kyalo ne mumanya ani yali abuze yabula atya, naye ebbanga lyemaze ku kyalo kuno tekubangako wadde omwana ow'emyaka 2 eyali abuze ku kitundu kuno. Tekuliiko muntu yenna yali aggiddwamu nsigo nga bwe byawuliddwa, tekibangawo. Abantu bangi bamanyi ab'oku kyalo n'abatali ba ku kyalo ate n'eggwanga lino lindaba era y'ensonga singa mbadde mukozi wa kibi saalivuddeyo kujja ku TV kutangaaza ggwanga. Mpulira nti Lumbuye ali ttake naye nga bwe mumanyi waliwo omuntu omu yagamba nti kubanga bya bufuzi tebiriimu mazima wabula birimu kuwaayiriza. Oba oli awo ku kyalo kuno kuliko atakkiriziganya nange mu byobufuzi oba atakkiriziganya na bya bufuzi bya Uganda n'ekibiina ekiri mu buyinza ng'oba oli awo yatandise okusaasaanya obutambi obwo okwonoona amannya gaffe naye nga si kituufu. Enkolagana yaffe n'abakulembeze ba NUP mu kitundu kino nnungi etaliiko buzibu era mmwe nga bwe muli b'amawulire tubasaba n'abakulembeze ba NUP mubanoonye mwogere nabo mulabe obanga tulina obutakwatagana naye nga nze omukulembeze atakulembera ekyalo abantu abo mbatwala mu ngeri y'emu era sirina kuboola kwonna. Kati okusinza ku Lumbuye bye yayogedde toli mu kutya nti oyinza okufuula obulabe eri abantu. Omuntu abeera mu kutya y'oyazizza omusango n'alowooza nti essaawa yonna bankwata. Sirina kutya kwonna y'ensonga lwaki nvuddeyo ensi yonna endabe. Oyo aninako obuzibu bwe yali andabyeko nga n'obuzibu bwe nali mutuusizaako ekifaananyi kyange kye kino mundabye muneetegereza kino kye kyalo kwembeera mbeera Kitanda ne Kiryamuli. Ate ndowooza senga nali nina omusango ku kyalo kuno abatuuze ndowooza senga banneekolerako dda naye amaloboozi twagajja ettake oba oli awo n'abatono mukimanya akaseera ke tusemberedde ka bya bufuzi oba oli awo waliwo abeegwanyiza ekifo kyendimu oba oli awo waliwo abatayagala jeno ddamulira naye tetulina buzibu bwonna ku kitundu kuno.
naye mu ndowooza yange ndowooza nti mu kitundu kino okusinziira ku bifaananyi Lumbuye bye yafulumizza waliwo abantu bakolagana nabo newankubadde ng'ate ebisinga obungi bye yabadde ayogera byabadde bya bulimba naye ndowooza waliwo abakolagana nabo ku kitundu kuno abamuweereza obutambi obwo n'ebifaananyi naye nga bya bulimba ddala awatali mazima. Erinnya lyange nze Kasakya Abdallah, nze chairman w'ekitanda ne kirya muli. Njagadde nveeyo bandabe ekifaananyi kyange bulungi kubanga wali ekifaananyi Lumbuye alaga ekyo kitategereka bulungi naye njagadde abantu baveeyo bantegere bulungi wano ku lutimbe lwa TV basobole okundaba bulungi kuba abantu bangi bamanyi, bantu bangi benkolagana nabo era abatamanyi mu bikolwa bifaanana bwe bityo. Kakati mpozi n'ekirala nsonga ya General Damulira mulabidde emyaka gye natandika okutegeera kubanga tukuze ffenna musingako katono ku myaka naye bya bulimbo ebimwogerwako talina muntu yenna gwe yali asengudde ku kyalo, talina gwe yali aguze, muli b'amawulire mugende nga mutambula nyumba ku nyumba ndowooza muyinza okuzuula agamba nti yamugula oba yamugoba naye sina musango gwonna mu ofiisi yange nga Damulira agobye omuntu oba nga amuguza olw'empaka ku kibanja kye. N'olwekyo ebimwogerwako nabyo si bituufu wano ku kitundu kyaffe. Ntuufu mwemuwamba abantu ne mubajjamu ensigo. Ebyo byonna bya bulimba. Erinnya. Erinnya lyange nze simwogerere Fred. Ndi mwana nzaala wa wano ate nga ndi mukulu wa Damulira. Ate nga ndi munnabyabufuzi kuba mbaddeko omuwandiisi w'Ero Seno okumala emyaka 3 era wano bampita senior politician. Lwaki omukulu yavuddeyo n'abagamba nti mwe mujjamu abantu ensigo mwe muwamba afande? Ebintu ebyo bwe tugenda ffe okunoonyereza tulaba nga kiva mu byabufuzi. Tulina bano abaana abavubuka mu byobufuzi be batamanyi ngeri ya byabufuzi balowooza nti kati bakuba buli muntu yonna alina access ku gavumenti kubanga tebaagala gavumenti naye nga just ngera bw'obiraba nti abavubuka b'ennaku zino bo bakuba bukubi buli muntu ali mu gavumenti eno. Kati Lumbuye yasinzidde ku kyokwogera ekyo. Ani? Lumbuye yasinzidde ku kyokwogera. Lumbuye bakuba Damulira ono nze kyemmanyi nti bamukuba lwa office gy'alimu. Kati nga bw'omanyi abaana b'opposition be bali abakozi b'effujjo bakwatibwa naddala ng'eyo mu Kampala gye tuwulira ku laarizi zaabwe buki naye kati olw'okuba bakwatibwa eyo balongera bw'omulira baga nti free prisoners biki ate nga Damulira yakulira ekitongole ekyo kati yenninga gye bamuteekako kati ne baagala bamulabise eno bamwonoone eno ensi yonna emukyawe naye nga ekigendererwa kyabwe eky'omunda kya gavumenti bya bufuzi. Abaana abo abakola effujjo abo be baleese obuzibu buno. Kyetunoonyereza naffe wano olwaleero tukinoonyeza kuba tukimanyi nti abawa amawulire bali eno kubanga jjo akatambye bwasooka bwalaga nti tebumanyi maama waffe waabeera nga baga nti yamukweka eyo naye kyatuwunyizza ate olunaku lwa jjo ng'akafulumizza ng'ate kalaga nti akakwata ali ku boda okiwulira nawe twategeredde nti abawa amawulire eri baamuno bannabyabufuzi kubanga bakutte akatambi bamaze okumulagirira nti okyamira ku 2 kilomita bweziti n'owetera ku kisaawe naga nti kati kankulage n'atandika okulaga akatambi maama waabeera era enju zonna naye ekyatuggyemu amaanyi nga boda eno ekwata amayembe gagira ne galabikako ne bagakweka naye ng'etambula bweti awo ne tumanya nti abatwogerera bali muno naye nga automatically batekwa kuba bannabyabufuzi ate abali ku ludda olw'opposition. Wano terina buzibu era tutuuzizza wano olukiiko ne tugamba nti oba waliwo omuntu yenna kale amanyi nti oba omuvubuka wa wano yakwatibwako oba naakubwa ku kibooko oba nti waliwo omuntu gwe baakola kino nga taliiwo. Era kati na wano mu lukiiko lwe tulimu ne waliwo omwogezi waabwe waali era bamubuuziza gwe olina ky'omanyi ku bintu bino aga siina kyemmanyi
tumubuuza nti afande Ddamulira gwe omumanyiko ki nti mumanyiko kuyamba kitundu kubanga ye mukulembeze ayambye ekitundu kino mu bintu bingi bwe tuba n'ebizibu byonna bwe tutuukirira n'atusindika mu bitongole ng'amaze okwogera nabyo ne bijja ne bituwa obuyambi amazzi agatusimidde masannyalaze agatambuzizza amasomero agawadde obuyambi atuleetera abantu mu fundraising ku makyakezi mu buli sekita yonna omusajja atuyambye. Kati mwe kiki musaba ku bantu abakosa media era kiki musaba abantu abakulu? Ffe tusaba nga bwe batugamba nti gavumenti erina ebyuma ebinoonyereza naddala ku mawulire gano engeri gye gatambulamu bakole omulimu ogwo balabe Lumbu yafuna atya amawulire era gayitawa era gava ku ssimu ki. Ffe tulina obukakafu nti gavumenti erina obusobozi obwo kye tusaba kyokka ejja batukwatira. Erinnya Mbiru Stephen chairman we NRM omuluka gwe Tikkalu ndi mugombolola y'Egombe wa Kiso district Nansana municipality ndi mutuuze ku kyalo ekyekiteredde mu muluka guno gwe Tikkalu. Ensonga ebaddewo olwaleero ey'obutambi buno obulabisiddwa nze ngitunuulira ng'ensonga ya bulimba era nga kigendererwa kyamu kya kwonoona obukulembeze obuli mu kitundu. Abantu abamu aboogera ebintu ebitaliimu okwonoona omulembe guno gwe tulimu ogwonoona obukulembeze buno bwe tulimu be baleeta ensonga ezo ez'okuleeta obutambi obutaliimu. Bwe boogedde ku by'okuwamba nti muno mu kitundu kyaffe mulimu abantu abawambiddwa tubuuzizza ebibuuzo nga nze kennyini nze omu abadde abuuza muntu ki mu kitundu kino eryabuziddwamu nga taliimu. Tubuuza ani eyatwaliddwako mu mbeera ey'okuwambibwa nga taliimu. So mu mbeera efaanaganako bwetyo tukiraba nti abantu olw'okuba tusemberedde mu kiseera ekyokulonda nti abantu bagezaako okukozesa ebifaananyi ebitayamba. So ffe ku lwaffe tugasaba gavumenti nti twongere okunoonyereza okulaba ebintu ebyo bivaawa ababireese okubyogerako mu kitundu kyaffe ekitabaddeemu mbeera yonna mbi bavuddewa okujja okwonoona omuluka gwaffe guno ogw'Egombe. Chairman waffe ow'ekitundu musajja ffe twamulonda Abdullah Kasakya talina buzibu bwonna bwe twali tufunyeemu era tumwebaza ku ebyo by'akoze. Abakulembeze bonna ab'oku Nansana municipality abakulembeze abe LC1 n'aba LC2 bonna ffe tubebaza olw'omulimu ogulimu. So tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo ebitandise okujja okulabika nga bitwonoonera omuluka gwaffe. General Ddamulira atukoze bulungi okusookera ddala nti waliwo amazzi agaasimwa wammanga wano naye nga tukyasigazizza nti bannannyini ttaka bakkiriziganye naye babe nga bagayisaamu okugatuusa ku ddwaliro wano we tuli mu ddwaliro lyaffe lya Tikkalu Health Center 3. Erinnya Mbiru Stephen chairman we NRM omuluka guno gwe Tikkalu. Nsaba nze gavumenti erinnya manya gange nze n'abakyala omuluka gwe Tikkalu naye Nagadya Rose. Iye. Gavumenti mugisaba muki okulaba nga ekwata abantu? Gavumenti kyekitusaba ebyo byonna ebiriwo kubanga yo yeyina obusobozi bwonna bino byonna ebitutawaanya era bye tulimu kati gavumenti yo yabasobola okukola ki okwogera nabyo oba okubikkakkanya ne tufuna embeera kuba kati ensonga zino abakulembeze baffe beeraliikirivu olw'ebigambo ebizze bibatomera naffe nga abakulembeze era tuli beeraliikirivu kubanga ebintu bingi byogeddwa ku bakulembeze kyamaani waffe kati takyebaka olw'embeera gye bamutaddeko. Kati tusaba gavumenti omanyi buli kimu tusaba gavumenti buli ekibaawo tuba tudaajanira ki gavumenti kuba ebintu byabadde bingi era bye bituleese wano we mutulaba tuzze okulaba kiki tusaze tutya amagezi okulaba ng'eyo embeera evaawo ebyange byebyo nze n'abakyala kwero sittu omuluka gwe Tikkalu Nagadya Rose. Nze Nakato Josephine Nalubega kansala omukyala atwala omuluka guno gwe Tikkalu ku Nansana municipality.
So ku incident ene eriwo nze ndabira ddala nga abakulembeze tuli mu matigga olw'ensonga nti abavubuka bakozesezza bubi internet, bakozesezza bubi essimu gwo agyegulira, data gwo omweteerako, naye ebintu by'oteekayo nze mbawulira nga mulowooza mukola content oba oyina ky'oyisaawo, naye mu biseera bino ebigenda mu maaso ebyakalulu tukozesezza bubi internet. Mbeegayiridde abavubuka, nze Nakato ndi muwagizi wa NUP Kakongoliro, naye mbagamba abavubuka baffe mukozese bulungi internet. Muve ku bino ebyokuwoza gundi simwagala. Oyinza okuba nga toyagala lwaleero omukulembeze, naye ng'ate oyagala toyagala yeewuwo togenda mujjawo kati. Nze mbasaba ekintu eki twebereremu ng'enjogera ya pulezidenti waffe bwegamba, mwebereremu abavubuka, twebereremu. Kino ekintu kinene nnyo ate kyatuuse ku olwaleero kiri ku mukulembeze chairman wa LS1, naye nkya kigenda kubeera ku nze ate kansala. So saagalira ddala kijje mu biseera bino. Ate ffe ab'omuluka gw'ettikkalu tulina ebintu bye twenyumirizaamu. Abakulembeze be batukoledde, gw'okireeta bw'otyo mu mbeerayo naye ng'otufiiriza. So mbeegayiridde mu bintu bulamu twebereremu. Abakulembeze bano bennyini abayogeddeko kati saawa zino kwekaza, kuba chairman agambye nti ye tajja kulemwa kulya era tajja kulemwa kwebaka, naye nze olwafunye amawulire ago nze kennyini natidde nesiwadde nnyo nga ndabidde ddala bataddemu naddala abantu abo ababiri, Mwami Kasajja chairman ne Mwami Semwogerere, nga ndabira ddala bannanga abantu abali innocent. Ekintu kye bakuteekako nti gundi ddala omuzadde ali eyo nga ddala omwana we oba yabula oba yagira, olowooza ki kyayinza okuzzaako ye nga alabye ekifaananyi ekyo. Era awulira ekizibu, nze nkubuulira abakulembeze ffe nnyini tulina kugenda kutandika kubeera nga tubabudaabuda badde mu mbeera, naye omuntu akikola bwegendereza obudde bwonna nkusuubiza bajja kukufuna. Sinakindi na kaakati bwategeerekese dda nze mbabuulira. Nze Nakato Josephine Nalubega, kansala atwala omuluka guno ku Nansana municipality, omuluka gwa Tikalu ku Nansana municipality. Nze kansala Fred Sechonda, omubaka yali akiikira ekitundu kino ku Nansana municipality, ate era nga yenze vice chairman wa NRM owa Gombe division. Okusooka kwa byonna njagala okuvumirira ndese kuvumirira yenna eri abantu bannakigwanizi betuyina mu ggwanga lyaffe erya Uganda, naddala nga bakulembeddwamu aba NUP yeyita president atalondebwangako bantu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yo yonna. Twagala okuvumirira abasajja abakoze omulimu ogw'ettendo okulwanira ebyokwerinda mu ggwanga Uganda, ate n'okutereeza embeera z'abavubuka. Obutambi obwonna obugenda mu maaso ffe tukimanyi bulungi nti bagezaako kujja bantu ku mulamwa. Abantu bano bagezaako okunafuya emirimu gya Brigadier General Damulira Christopher gy'akoze. Njagala okwongera okuzzaamu amaanyi n'okugumya famire nti bano bannaffe Lumbuye ne banne ttiimu nga bwetambulira awamu tebalina bigendererwa. Kubanga bw'otunira ekitundu kyaffe ekya Nansana municipality, kanzire ku byenkulaakulana, bw'otunira projekiti ez'abavubuka General Damulira zaakutteko, bw'otunira projekiti z'abavubuka abayaaya abageto, bw'otunuulira enkulaakulana etuukiddwako mu masomero gaffe, mu makanisa gaffe, mu bitundu byaffe eby'enjawulo, nga yejjano yekka gwe tuwulirako alumirira omuntu wa wansi. Awo nno ffe twagala okuvumirira abo bonna abantu abagezaako kumalamu amaanyi okukola ebintu ebyekisa ebitwala ekitundu kyaffe ddala maaso mu ggwanga. Si ye yekka eyakooneddwako, mulimu n'abakulembeze ab'ekitundu. Njagala okuwa ekifaananyi ekisiige. Ekitundu kyaffe kino ekiri mu Gombe division tetulinaamu mbeera gye bagamba ey'ekiwamba abantu, tetulinaamu mbeera ya kutulugunya abantu, naye ffe twagala okwongera okunyweza eri gavumenti. Tujja genda maaso nga tukuuma emirembe mu kitundu kyaffe, tujja genda maaso nga tuwagira Brigadier General Damulira Christopher ebirungi byakoledde ekitundu kyaffe, ate n'okusigala nga tumubaakinga okulaba nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Enkola ennaku zino eya social media
nange kenyini nalabye ebintu ebyo nga babinsindikira nga byogera ku bakulembeze baffe abaana baffe ab'omu kitundu mikwano gyaffe abaweereza bannaffe abaana enzaalo ebigambo ebyo nga si birungi byakuyisa mu kamwa era bwe bisanga omuntu watali wa kitundu kino ensonga eba erinnya enkandago basebe ne bannyabo ng'omuluka guno bwe tukwata ensonga ekitole ne tugamba nti tubiwulidde nti twagala tuzuule amazima kwe kulabika nga basentebe abamu tebannatuuka naye abasinga obungi tubalina n'abakulembeze weebali nammwe abatuuze n'abakulembeze mu ngeri yammwe ey'enjawulo tujje twogere ku nsonga ezo ebbiri. Ensonga ey'okubiri eno ekyalo kirya muli nabano weebali wano babadde bajja ekiro ne basala ebisolo naye nga basala ebito obubizi babusalako emitwe ne balekawo ekitundu ne batwala emitwe ne basala embuzi ne batalamu ne basala endala ne bajja mu mutima ne bawo ne balekaawo eyo nenkola ya kitujju ate yeeraliikiriza abantu tebadde tebeebaka tebasula mu mayumba ng'abakulembeze ne tugamba nti ensonga eno asooke tugyogereko tufune ebirowoozo okuva mu mmwe abatuuze. Mukozi wa ISO tagambibwako teyesimbwako teyamuvuganya ku kyalo kike kiri mu mikono gye era okumanya nti teyesimbwako ava nayo avaayo okumuvuganya yafa. Akatambi akane kagamba nti abaana baffe ab'ekibiina ekya NUP bawambiddwa kuno ne bagenda ne babanyiga ensigo ne battibwa ne babulwako n'amayitire mu kitundu kino. Bino bana ebyembagamba obutambi tubulina kuba twagadde tujje ensonga muki mu bulambulukufu kuba tetulina kitukweka ffe tuli bakulembeze ate ekitundu kino tukinako omuwendo bwe kiba kyagala okuwaba tukikomyawo tutya. Abaana baffe bawambiddwa battibwa bwe kituuka ekyettaka bajja buzi ne bagamba nti mwe muveewo omukulu Damulira abagule. Tebalina bwogerero ng'abatuuze. Obutambi kye bugamba nti kuyita mu butambi njagalamu abatabuwulirako mufune ekifaananyi mufune kikye mugenda okuteesaako mbawe ekifaananyi. Obutambi bugamba nti ekyalo kino kyonna bakiguze ate abantu babagula lwa mpaka babagobako bugobi. Obutambi obwo bukola ki bwe bugamba naye ffe ng'abakulembeze bwe twawulidde ebintu ebyo nti ebintu bino gyebiri katuyite bakulembeze bannabo abatwala abantu abo nammwe abataka mujje mwe tujja okufuna ebigambo ebituufu mu kwogera kwammwe kubanga wano ffe tuli batuuze buli omu amanyi munne yensonga lwaki tuyisa abakulembeze ab'enjawulo abalina endowooza ezaki ez'enjawulo era otajja kuvaayo agambe nti abakulembeze bagambe kino kuno okuteesa tukubaganya birowoozo ku kitundu kyaffe kuba ffenna tutuna gye tugenda kukola ki kulaga bwe tulaba nga abaana baffe battibwa ate ne tusirika Katonda alituvunaana n'atwokya omulimu. Nolwekyo bakulembeze bannange noza mufunye wenna mugenda okutandikira ku nsonga eziri mu kitundu. Nolwekyo nvudde waggulu nga buli nsonga ngikonyeeko era alina kyagimanyiiko yonna owokuwamba abantu abaana baffe abafudde. Waliwo nekigamba nti waliwo omulogo twamugoba oba bamugoba ku kitundu lwa bulogo ne bagenda ne bamuzimbira eyo ne basiba ekikomera era ennyumba ekuumiddwa abasirikale beetolodde abasirikale. Era mulimu abazeemu mu butambi obwo butambula tulina Badamulira babiri kakati ate oli ezeemu Katambi
ate n'alumba ddamulira omulala ate bamusibanako oyo ne bamuteeka mu kkomera yakwata omukozi we. Bannange nolaba eddala akavuyo kennyini ebintu ebitakwataganira ddala. Kali mayuuni gennyini oli n'agoya amayuuni n'atuuka n'okukulukusa amaziga akaaba. Bannange bye bintu ebiri mu kitundu. Basabira bannyabo ntutte akaseera nga njogera kubanga ebimu mubadde temunaba biwulira. Naye kati ngeri gye tubireese musana twagadde tumanye kiki ddala ekigenda mu maaso. Waliwo ebintu ebikolebwa oba olyawo nga tetumanye. Waliwo ebintu ebyogera ebyobulimba. N'olwekyo ndowooza buli ali wano yenna ategedde omulamwa gw'olukiiko luno kigamba. Neyanze nnyo neyanze egeddwa. Nze mukyesa munange akakulamba sinnakaagalwa nsonga. Batugambye waliwo abantu baffe ababuziddwa okuva mu kitundu muno. Bw'abanga omuntu mwali n'anoonyeza ddala omuvubuka waffe abadde wano naye yabuziddwa mu ngeri nza kukola ki? Kutegeera. Omukeekufusebo jangu eno entebe zikyali eno. Mpulira ddala ng'olwo omulimba sinnabutuukako. Era netwenda nti obwerufu obuzisa olukakasa nti omuvubuka waffe abadde ku mizigo wano si nsonga si wanuupu naye waawa wa mu kitundu kino. Bw'abanga abuzeemu lwaki wandika kapapula? Ese bakuwa mawulire. Esebo mawulire. Mawulire sebo kwekyo. Akatambi kagamba. Mama mawulire. Fa bakwata obutambi. Fa beeryamu olukwe. Fa beeyogerako. Twekoze mulimo ki? What is the way forward? Ugenda mu nsi yonna yonna. Ne bagamba simu y'omukubatemu. Gundi y'omukubatemu. Bannange ekintu ekyo kigenda wa. Ate kisigala ne ku baana baffe ne ku bazzukulu baffe. N'olwekyo nze nno njagala kukakasa abo bakikoze nti ekintu kikolebwa n'ekituuka ekiseera ekikola nekimanyika. Nekinamanyika kitya nga gwe kennyini gwentandika w'ekintu kino ayagala okutatana enkulaakulana mu ggwanga lyaffe mu kitundu kyaffe kino kyamanyika. Kinaalabika kitya? Famire yo gitaddewa ddala. Sebo Ssentebe Obote yakola bingi. Nawangusa kabaka waffe n'obwakabaka ffe yakola ki? Abujjawo. Naye Obote ne bwe yafa Abaganda bagamba nti omulama tegujja kuyita mu Buganda. Era tegwayitayo. Naffe tubakakasa nti bwe tuli kukwata bwe tuli kutegeera naffe tuyinza okugamba nti wakiri tebajja kuzekana mu kitundu kyaffe kino. Wakiri olibeeramu oba bakwokya bakwokye. Kubanga ekyamazima nze ndi wano ndi mu biti bingi. Ndi omukulembeze ku Nassana municipality. Ndi mukubiriza mu kanisa ffe ekitaano ate ndi mutaka. Mukulu Ddamulira nga bwe bayogedde tukwatiddeko ebintu bingi mu nkulaakulana yaffe ey'eddikka. Ffenna gye tumanyi ey'amazzi, amasannyalaze, enguudo atukwatiddeko. Mulimu ebintu ebyo mutamanyi na kumanya. Naye nga oyinza omukubira essimu n'akuwa directions. Ffe batuppako ennaku ezo emmotoka mwakimanya. Naye ekyamazima yatuyamba okulaba abantu abakoze eki ababbye emmotoka. Yiwa development ku kanisa yaffe y'ekitaano era mulaba ekanisa yetu bwetambula. Kiki etulamanyi yaleeta amazzi n'agamba nti era kikyasimbye amazzi kulaba nga tukwatagana n'abaki bannannyini ttaka tulabe nga amazzi gajja wano ku ndwaliro tube nga tulina fulasiriwo amazzi agatambula. Bannange Mukama Katonda ono atalya nguzi sikolima bukolimi. Naye njagala oyo omuntu ayatandise ekintu kino ayinza n'okuba nga ali wano muffe awulira era amanyiza ayinza n'okuba nga alikodinga agenda ayinza n'okuba nga alimuboyeka kyamusindikidde nti kasalaziwa kati oyo si kasalaziwa ayogera mukitegeera. Naye njagala okubakasa bannange nze njagala okubakakasa omuluka gw'ettikkalu ffe tuli kukigaji ku Nassana municipality mubuuza mukyalo ffe tuli exceptional.
nga Tikalu bagamba abo balonda busobozi tebalonda bibiraki balonda ki busobozi balonda abantu basobola okubatwala mu maaso n'olwekyo tetwagala muntu yenna ekyamazima tetwagala muntu yenna ayinza kubanga tuvaayo atatuteekako ejjinja oyo si mulabe waffe ga Tikalu oyo mulabe abasajja abakiga banyankola eri bw'ovaayo ng'olwanyisa muntu waabwe nabo bavaayo n'amaanyi ne bakulwanyisa kubanga baagala ekintu kyabwe kikole ki kitambule ffe Katonda yatuwa omukisa ne tufunayo naffe jeno ate sigamba gyatudde eri Kampala n'agamba kanzirizeewo ku bantu baffe n'atusakira nasala municipality na budget esobola kuleeta ebintu bino ng'ebimu wano naye n'agamba nange kapiteeno nsobola okubakola kyetukola ki kyegata ku kitundu kyange naye gwe tenosalawo gwe ogambe nti otutuulire Mukama akulaba ekyo kyemmanyi nga ffe abakkiriza Katonda akola ki era luliba lumu n'akugjayo n'akwanika mu bantu bakadde baffe bakola emirimu obuweereza babukola mu kitundu kyaffe kino abamu mukisanze nga kikyakola ki kyalabika bulungi amasannyalaze gano gaali tegasobola okuva ekakerenge bakadde baffe balwana ogatusa mu kitundu yenkulakulana gyemukola ki kati ne baffe tuzze tugatteko ku bakadde baffe bakola ki ate gwe nojja n'ogamba nti asakala kankituulire Mukama ajja kusasula ebyo byonna byonna buli muntu ajja kufuna empeera okusinziira ku byakoze eki ku byakoze ekyo kibabuulira eitha lwaleero enkya oba luli olina abantu bangi nnyo botraumatizing psychological nyinza okugamba nti kati mama nakayiwa ayinza okuba nga ali mu nnyumba takyayagala kuva mu nnyumba kubanga akatambi akamu kagambye ne mama tusobola omukola ki omuwamba oba baganda bo bamulowooza kati batudde tamanyi muntu ki kati huyo mulamu wange agava kugamba nti ne boda boda jiye zakola zala ze zikola ki kale kiteza abantu bali mufu era muwadde ka tulondese muwadde akutulawo naye omanyi baga batino mukubya amalina kumeka amakumi ana era lulibo netukutegeera naye oliyogera ki nkobya osobodde mumukubire ku ngalo esamaanyi kamale okulya ku mukulu bulebwa leero fe abamukatulowooza fe abamanyi ebyobufuzi ate nga twerimba nze sikiririza mu politics bayita magorias ali wano mu Uganda sawa ya leero mbadde ntambuza omusajja nga yagala kugula ettaka mwogedde ku nkulakulana namubuuza wano waani konze wano omusajja bayita General Damulira nagamba kitegeeza ngenda kulira n'omusajja w'amaanyi kati fe abavubuka ng'oli mukuzaala fe tugenda kuvawo enkya wagala kukotogera enkulakulana tuzaale ebyobufuzi bye tugendamu fe ng'abavubuka tulowooza fe abasinga okwongera n'okumanya naye titumanyi oli mu kwesimira ntaana gy'otamanyi ensaba ya leero bagentandika kumanya nti akatambi kava ku simu yaani nekatula ku yaani nekadda ku yaani mujjukira omuvubuka weeruweeru manyi mmwe fe abavubuka tubeera ku mboozi tutunoonyereza eyasindika akatambi mpaka ne bamunoonera ekikyusa ne bamufuna ng'oli wano oli mufe ng'oli mumuka munaani ate nze nkusaasidde nga sinasaasira bano gokoze eki ogendyeko omukama Katonda bampera omukisa amina tuli atunga nobati ate omugole ndowooza abadde akyali omupya ekyalo kino ekyekuteewamu ekyasobolwanga nga netuli atunga ayitawo obulungi nga tewaliimu mbeera nga zino zetulaba naye njagala okusaasira ate ndabule omuntu atudde ku ttabi ly'omuti nga tegwa nga lyatema agenda kugwa n'ettabi ajja kwewulira ekintu kye bayita communication ey'olwaleero obanga gwe tonaba kutegeera ekiriwo emitimbagano gino gyatuleeterwa kutubega era gye gitubega gwe yo simu gy'olinaawo wooli eyo simu gy'olina ye poliisi kubega buli lunaku n'omuntu ali kyalina kati amanyawo wootudde kati weesonyiwa ekyokozesa essimu ng'okola ekintu ekiyitibwa omusango ne bw'obanga okubye bukubi essimu n'obaako gw'ovuma
wegendereze je womufumidde baba balabawo kale ndabula abavubuka mumbeere neyo kubanga obwavu buyitiridde ate buleme kututwalira ddala ku kisenge tutandike okukozesa essimu nga twonoona ebyandizimbye ekyalo kyaffe n'okuzimba karakita yaffe ey'ebiseera ebijja eby'omu maaso okulaba akatambi ke bayita mpalaniraako akatambi nkayise mpalaniraako obwezo nakeetegereza bawanana n'abafuzi bonna bali muki eryo ettimma eriri kuno n'obujja n'efutwa tubikolimira mu linnya lya Yesu Kristo era eyakikoze yenenye oneekwekawo ate onoogamba ani nti anakukoze simuyo si yebikoze kitumalira ebiseera mbuwandiika obupapula kola ki bigenda genda eri era bijja kukola olw'okubanga olina ettima toyagala nkulaakulana oli yerekereza kasente ke takanywedde mwenge talabye ebifo bya bbeeyi azaaguze wano omuwalane nti okoze ki oddira ekifaananyi ekya mmeeya waffe okiteekeyo kikola ki obanga musango ogenda kujjayo meja katende mu ttaka omuwawaabire bamukuba amasasi ani yamukuba ojeyo kitaawe era osindika ebifaananyi ebyo buliweerezeeyo nga waggulu nga ŋŋamba nti omweyogereze genda mu maaso okole omulimu jenagere mu maaso akole omulimu tati okulwana ebyobufuzi tulabye bangi bw'oyagala kulwana bya bigambo naye eriyo abasajja bakwata emundu konya yagikwata okumala ebbanga teyamalako gwe tosuubira nawe kulwana bya bufuzi n'otomalako naye bw'otomaleeko onoobeera otya kubanga kati oli mundu olwana ate beolwanyisa bakukyalo kyo bwe banaakumanya era okulonda kwe tugendamu kubanga kati ye process eriwo gy'olowooza nti mw'oyagala okuyita oyonoona abaliko bw'oyitewo bakuwa akalulu owangule naye bw'otoowangule ate ng'omaze okumanyibwa era embeera zo zinaaba zitya weerowooze kati olekerawo okwogera by'oyogera mwe mubadde bagiwa omuliro nga mumulambuza amaka g'abalala muno okulabula nze ndi muweereza wa Katonda nze sirina pate gyengwa era tojja kunsaba nga ntimba ekipande kyoba ndi wa muliro oba ndi wa bbaasi oba ndi wa nkumbi gwali wano ng'okimanyi nti olina endagamuntu oba togirina n'ennyumba kwosula ne poloti namba omuntu asobola okgimanyira mu maka ge n'amanya nti tuli atunga asula ku poloti bwoti buloko namba bwoti ennyumba ye muzigo namba bweti naye olw'okuba nti abaana baffe balina bino bigiwa omuliro walalala batuli bubi gwe ensigo y'ogirina okabiraani g'otalaba nga bagimugjamu ekyokubiri tuleme kutunuulira kino wakubadde bannaffe emitima gibeewanise ne tuddeyo emabega katono chairperson we yatandikidde nti embizi ento n'embuzi basalako omutwe ne bagirekaawo kitegeeza waliwo ekisoose okuva wansi ne kibbulukukira mu butambi ekyo tetukibuusa maaso ti omuntu wattira embizi nga tagitutte kitegeeza singa asanze ennyini ye asobola omukola ki omutta obwo si bubbi eryo ttemu ekyokubiri fomu ennyini nze nnyinamu n'abamu mikwano gyange benakansolingako nga bakozesa bubi omutimbagano kubanga bamanyi nnyo ebyobufuzi oba ebyobukulembeze oli n'ateekawo n'ekifaananyi kye ng'ayogera nnyo kubanga amanyi gavumenti obuvo n'obuddo nekyayagala kiyitewo bannanga obukulembeze Katonda yabugaba gwayogera leero mu myaka gyo oyinza okuba tomanyi na Museveni kino yakijjawa Katonda n'amukulembera okuva mu nsiko ne Luwero yatuuka ne Gindi yatuuka paka olwaleero ng'akulembedde emyaka 30 n'okukola ki n'okusoma naye gwe tonnabaako wadde
akakoko k'okulembera mu nnyumba yo ne kaalula emirundi 3 naye oli ku social media olimbalimba abantu kubanga gwomanya amaka ga mukyala Damulira, gwomanya amaka ga mukyala Kasatya, gwomanya amaka ga Lubega. Zikusanze obukulembeze buno tulumwa nnyo nti bakadde baffe kati emitima gye bali ku mutwe, naye olowooza kinaalabika kitya nga mutabani wa Lubega yabadde aziga amaka ga omukulembeze wa Pioneer. Esimu zino Avere mukamolye adaba nesimbeko bonna bawadde ebifo kwatamu ekyalo kino ekyalo kyaffe nabampadde ate padde yenyini yangamba nzije asaboka ababamperegesi kirungi nnyo mu bantu abakulu kapa bbiri zalundako zitambula kati zitakagama olaba olutunganya byekutuddemu nabayise dda baganyi bugabajje abadde balinda ekyo kipeesa ezo iso kati buuza oba oyongeza wali olaba kakalingi akawamu ekalina okuwongeza naye basebe ne banyabo mukkirize mbalirizeeko akawugeezi k'olwaleero mu kitundu muno era mbadde okubeera nga tutuuka mu kifo kino. Erinnya lyange yenze Simon Tefe, omwana w'omwami Kyamali Lusitu waadi Etikalu ate omukungu wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuluka.
era ndi mukulembeze w'essomero eyitibwa Glory Education Center mu area eno yaliko chairman w'eddwaliro lino ebbanga eggwanvu. Erinnya lyange nze Kasakya Abdallah, nze chairman w'ekitandala ekirya Nesebo. Tulina mukulembeze munaffe naye ndaba atudde eri mabega omwogezi wa Nuupu Sebo jangu ko wano sebo jangu ezo sentebe zo otudde wala nnyo jangu wano taata entebe yosebo eriwa municipality omukyala n'omwami ewa Kennedy ne mulongo nakati anti omukyala n'omwami abakiika ku municipality yaddeko cameraman ndi mutuuze ew'ekaaso naye mu muluka guno ndi mukulembeze w'ekibiina ekya NUP ekikulemberwa mu muluka guno. Basio maramusiza nnyo erinnya Mbiru Stephen chairman ruling party Kikaluwaji. Mukama mulungi sira kyonna nakato Josephine Nalwega kansala omukyala kikiira omuluka guno Nansana municipality. Ganye naddala abakulembeze abatutwala muno kubanga eno ensonga etukwatako bali tubuuza nti ebintu okugwa kwatuuze bamwe nga mulaba mwali ludda wa kyova olaba nti buli eno sinagiiseemu mu chairperson n'abalukiiko era bagenda kujja tukiggyemu obukyayi tukiggyemu ebyobufuzi ffe ng'abakulembeze abakulembera abantu twagala abantu baffe bebeere balamu tetubasigamu nsigo mbi ya bukyayi nga tweyambisa emitimbagano twonoona ekitu okusiiga obusa nga boonoona abakulembeze baffe. Lolo kibasebe ne bannyabo tulina kulwanira wano ng'abakulembeze b'ekitundu.